Studios 256. Kale neewunya Nakamya ebigambo ebyo byayogera. Kwa tulaba Nakamya we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Bote basazeewo kati ngenda tandika kukuba bukubi. Ngenda tandika kukuba bukubi kati. Kino kitonkuba kati. Kumbaga kandirabye empalande. Eki? Ne bajjajjabo bonna gye bali ngina balondera bonna bakube mu kkomera. Fo omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Wennyabo. Nze kubya sente zo si kyayogera naawe. Njogera na poliisi. Taata. Okujjamu olubuto nga tuba tussa omuntu. Ekyo kintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala. Natandya lwaki omumama gufaga nnyabo? Kati nkukube. Olw'okuba guli mwana muwala kati totegeera buzibu buli mu kusula mu kkomera. Era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana. Ne mama wa Natalia nga yafayo. Nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we. Agenda kuva mu ntaana gy'atula embitiibwa. Nyabo byonna nabitegedde. Ebiki bye wategedde? Ebyokumpa obutwa weyagale n'omupoliisi. Ndako katono. Nze ngenda okuwa obutwa. Wasazeewo ompa obutwa nze nfe musobole okweyagala n'omupoliisi nga teri abakuba ku mukono. Naye nnyabo nze sigenda kubeera na mutemu mu nnyumba. Kisazeewo ogenda kukola kintu eki? Kwata ebintu byo bisibe ogende. Kukobye. Ngezezzaako buli kimu. Ng'omukyala. Buli kimu nkikoze n'enkimalayo okulaga nti oli bba wange. Buno obudde bw'ogamba nti bwe njagala okuttiramu, buno obudde bw'olabyemu nti osobola okungoba. Tolina byonnwaniridde. Ng'onwaniridde biki ng'oyagala kunzita? Kati tugenda kukola ekintu eki ky'ogenda okukola. Kwatamu ebintu byo ofulume ogende. Nkugobye. Nkuwadde omupoliisi mweyagale kyere. Naye ekyo kiri ize kanywa ku jjuyi. Nedda nnyabo. Tonywa. Kati olw'okuba okitegedde ntegedde nti mulimu obutwa. Ate n'ekirala nti nkugobye. Kati oyagala onywa obutwa ofiire wano bankwate bansibe nti nassa omuntu era ekigendererwa kyo kituukirire ekyokunsiba. Filipo, ddala lwaki? Mazima kanyweko. Buleke. Filipo kanyweko kakase. Mama. Kiki. Natanya mulabye nga azikula sente. Omulabyewo. Mu lusuku azikude sente n'azijjamu n'asulayo ebbaasa n'adduka emisinde. Bwe nkebedde ebbaasa nyinza okulaba nga kuwandikiddwako akakadde kamu emitwalo 10. Kati ye Natalia lo. Adduse n'akwata ekikubo ekimutwala ekyampisi mu Katweding Center. Omwana oyo tabanga ye yabba ssente za njuba. Kisoboka. Ate ng'ezo sente zennyini tada zizaamusibisizza. Natalia yatandise okuyoya. Sente zagenda zigulamu obuntuntu obutategerekeka. Okugezanga sala wano. Entwingiri, ebibumba by'enkoko. Nkoko nkulu, obukajjo, obuyembe obuto, obuberenge, obunyebwa n'obutungo bwako okakananga sente tazimazeewo. Alina amala sisinkana Dickson bakuzija ziggwewo. Era Natalia asobola kubanga ebikolwa by'omwana oyo byewuunyisa. Ne kati maama tugenda kukola lutizo sente okuzeddiza okuzifuna. Kati magezi badde oteesa tukole tutya? Maama nzimadde ngamba oba. Ofisa, lwaki mutadde Njuba nga tannampa ssente zange? Njuba twamuwadde police board kubanga okusinziira ku mateeka g'eggwanga lino kimenya mateeka okukuumira omuntu mu kadduukulu ka poliisi okusukka essaawa 24 ntwalibwa mu kooti. Kakati mwami Njuba kasukidde omuleeta wano kumpi sabiti namba omwete poliisi n'omusulawo tuwadda. Kati nga tulina bwe tuyinza kukuumira muntu mu busibe ataleka avunaana. Kati olwani agenda okunsasula? Kituufu nkulu Njuba yateeka okukusasula
era yalina okusasula naye atasobola kusasula ate ngaali mukadookolo katwamuwadde police bond asobole okugenda okuwonya ensimbi zo ate azireete. kati awo ngenda kweyongerayo mu kkooti gye binaggwera. tolina ngeri gyonza genda mu kkooti gwe ng'omuntu sekinoomu mulimu gwa poliisi ayijja okulonza ku fayiro bwakakasa nti fayiro ejjudde ate nasobola ogiweza state n'alyoka amanya oba olina omusango gw'ovunaanibwa oba siggwe naye omuntu wa bulijjo tolina kusaba genda mu kkooti. kati mbadde nkusaba obeera mukakamu ensonga yo tugikutteko kannabwala. kiki Dickson webale kusaba sente za tata wonzifunye kati mbadde nsaba omperekereko ku poliisi tujje tata wange mu kkomera. sente ziriwo? Sente zizi zaddala obadde olowooza nkulimba? naye Natalia sente zino zijjeewo wange waliwo eyali yazibba n'aziziika kati bwazintumye nzimutwalireko nze kampite Dickson omanyi gwe mugezi wange omperekere taata muwonye ekkomera. naye Natalia omanyi guno omukisa era tugukozese ogw'okujja muzeeyi mu kkomera. nedda olaba kati kyensaba gende waka wetegeke ate oyite mu bwangu nange ngenda yita mu bwangu tusinkane eri masanganze eri ekyampisi eryemmanga kati ita bwangu yanguwe wesirikire yanguwa. kakati amakubo gagano gali abiri tusooke munoonyeza eno oba tumunoonyeza eno? Maama simanyi. kati tukoze tutya? Maama simanyi. kati omanyi tukole tuti twegabe nze ngende munoonyeza eno gwe munoonyeza eno. Maama Natalia tomusobola. Magezi Natalia musobola. Maama Natalia omusobola mu maanyi ne mukudduka tomusobola. Natalia adduka nze zikamusobola. wabula ate kyekyo emisinde kituufu oyogedde ensonga simusobola. kati tukoze tutya? Tugende tumunoonye. kati tusookere eno ndowooza tusooke tumunoonyeza eno. Lwaki tetusookedde eno? Tusooke wano. Kale. Oluvannyuma Peace. Ngwese kugamba nti bena babadde ojjo ngamba. Bibadde nga bituufu. Nakamya abadde mu lukwe lwa kunzita. omaze n'otegeera amazima? kati awo no. Mugobi. Kituufu omugobi? Mugobi sigenda kubeera na mutujju mu nnyumba. Filipo owonye obutwa. Siwonye butwa. Gwamponyeza. Webale kusiima. Nze Peace njagala mirembe. Sirese mirembe mumakago. Sikuwonyeza okufa? Omponyeza okufa. Kati awo gavumenti yerimanya ddi lw'ennyambaza omudaali gw'abazira. Terina kwambaza mudaali gw'abazira. Erina kwambaza mudaali ogwabo abalwanirira eddembe. Bannange Filipo, nkoledde abantu bangi ku kyalo kya Mpisi naye nga tebamanyi kye mbakolera. Naye gw'osiimye? Oli wa mugaso. Oli wa mugaso nnyo.
Hey. Mabirizi, oli otya? Jendi, nawe je waliko nnyako. Kale sebu, muvubuka muto oli otya? Atofukamira, situka. Abasajja tebafukamira. Gye buva ne gye bwenkana omusajja yenna abuuza ayimiridde, owulidde? Anti nze si musajja. Oli ki? Nze male. Gwe male? Kati mulagawo? Tubadde tulagako mama alina byatutumye. Ate golaga wakuwa ndaba oweese n'ensawo. Aninako wendaga. Mbadde ndowooza oddayo ku ssomero. Iye lwaki? Kuba ensawo gy'oweese efaanana eyange gye ntwala ku ssomero. Nedda sigenda ku ssomero. Naye ate sina wanene wannyo wendaga. Kale kati mugende mugula ebintu mama byabagambye naye temuzannyira mu kkubo. Muwulidde? Kale mubeere bulungi. Nawe beera bulungi nyako. Nyabu, ndowooza okakasizza. Kunze naawe ani asinga? Nze bampita Peace. Njagala mirembe. Ndowooza kati ogifunye? Togifunye? Amaka go togalesewo tonobye? Bali nnyo nnyabo. Katonda ajja kusasula. Madamu, Katonda yakugambye onvume? Katonda yakugambye onvume? Genda. Naye neewamwe gy'olaze. Nja kukusangayo nkugobeseeyo. Okakase. Nti abantu abakulu tebabavuma. Abantu abakulu babawa ekitiibwa. Nze banvuma. Nze Peace banvuma. Genda. Nayo nja kulumbayo. Nja kakasa. Hey! Kochirabe! Gye tuli. Muvaawo. Tuvaaka. Natali yali ewamu. Naye twamulabe ng'akkirira eno gye muva. Eno? Ng'aweese n'ensawo. Maama, buno bwana butulimba bulimbi. Kubanga Natali yadduse na ssente, tiyadduse na nsawo. Njagalinga ensawo aba akikiiwa. Male okakasa abadde alina ensawo? Yabadde yakala ki? Nga ya brown. Mabirizi nawe wamulabe? Ye namulabe n'ensawo nga ya brown ng'akkirira eno. Kati Magezi tugenda kukola tutya? Maama tayinza kubanga yazzeemu eno gye tuva. Ko twandibadde tumulabe. Zimama ngamba tugende ne maaso gye tuba tweyongera tumunoonye. Naye nga mumulese eno. Leka ate naye kutulimba. Kale Mabirizi mwebale. Kati tukole tutya? Maama tugende eno. Kakati mama Shakulu ekindeese. Nagula kapoloti kange. Naye mbadde nsaba. Tugende ontereko omukono. Ng'omujulizi. Omanyi munange ebintu bya poloti bizibu. Bibaamu enkaayana. Kati tugende ontereko omukono. Kakati tugenda wa? Tugenda wannannyini. Bwe tuvaawo tugende ku Hero Ssekyampisi tukole endagaano. Nze sikiinaamu buzibu. Munnange anti fe kiki ekitufuula abatuuze. Nti munno bw'aba alina obuzibu omubeererawo. Neeyanza nnyo nyabo. Kale nyabo. Dickson. Wanji? Twakatambula tutambula mpulira nkooye. Ye tulagawa? Tugenda na kadingidi. Na kadingidi? Yewa. Kyalo.
mu byalo byonna lwaki walonzeeyo nakadingidi? Anti wala ne basalawo okutunywa tosaa kutufuna. Kale funirayo akayembe ndyeko. Eki? Njagala kayembe. Ne Natalia, akayembe wano wetulingira kajjawa. Wandibadde osaba ebintu ebisoboka okufunibwa ng'ekikyepere oba ekitumbuwa. Ekintu kisobola genda ali ku dduuka n'enkifuna. Ne kati akayembe sirina kintu n'ekimu kirala kye njagala wabula njagala kayembe ate nga kato. Kale kati tukole bwe tuti gumiikiriza tutuke nakadingidi gye nsubira okusanga obwo obuyembe buli dduuka nja kukanyonya nkakuwuukalye. Ndina okukowa nkooye. Jana tugende. Kakati nze mbadde nteesa bannyabo tugende ewaka tukole endagaano eyo eraga nti omazeeyo ewange. Endagaano lye yasooka y'emiliyoni 8 twagikolera ku LC Champs. Kakati neeno eraga nti mmalayo naye tugende tugikolere ku LC. Naye era ndaba tewali buzibu kuba nze ntunda ate gw'osasula ne bwe tugikolera ewange. Omumama Shakulu gw'olaba otya? Amazima gali nti endagaano ya poloti tetusobola gikolera mu nyumba nga LC tekimanyi. Era tugende ku LC gye tuba tukolera endagaano. Kale tugende.